Namungi w'omuntu akedde kweyiwa ku kitebe ky'obusiraamu ekya Mukono Muslim District okubawo ng'abajulizi nga batuuza District Kadhi omuggya Sheikh Abbas Zubair Ssenkuba. Ku ssaawa 5 District Kadhi omuggya Sheikh Abbas Zubair Ssenkuba Sonko ow'Omutalagwe atuuse mu kifo kino era ng'ono yanirizibwa ab'amatwale wamu ne bayimaamu bonna okutwaliza awamu. Oluvannyuma lamusizzaku mu mumyuka wa mufti ow'okubiri Sheikh Muhammad Haruna Bukenya. Olwo ku ssaawa 5:30 amyuka mufti asooka era ng'ono yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno Sheikh Muhammad Ali Waiswa atuuse mu kifo kino era nga yanirizibwa amyuka mufti ow'okubiri Sheikh Muhammad Haruna Bukenya wamu ne Secretary Interreligious Council Sheikh Imran Sali wamu ne General Secretary okuva ku Uganda Muslim Supreme Council n'abalala. Ekidiridde kubadde kulayira kwa District Kadhi omuggya Sheikh Abbas Zubair Ssenkuba Sonko ow'Omutalagwe. I Ssenkuba Abbas Zubair ow'Omutalagwe swear in the name of Almighty Allah. Swear in the name of the Almighty Allah, the most gracious, most merciful, the most merciful, that having been appointed as the District Kadhi of Mukono Muslim District, the District Kadhi of Mukono Muslim District, under East Buganda Muslim Region, do solemnly affirm, that I will not directly, or indirectly, communicate, or reveal any matter to any person, which shall be brought to my knowledge, in this charge of official duties, except as may be required, for the discharge of my duties, or permitted by the authority to do so in accordance with the teachings of the Holy Quran, and the noble hadith. So help me Allah. Allah Akbar. Omumyuka wa mufti asooka Sheikh Muhammad Ali Waiswa ero nga yabadde omugenyi omukulu akubiriza District Kadhi omuggya okukuuma Constitution ya Uganda Muslim Supreme Council wamu n'okukwata Quran ng'atambuza emirimu gye. Dr. Sheikh Shaban Ramadan Mubajje kubeera nti nkola emikolo egyo gyonna eri District Kadhi waffe omuggya Sheikh Abbas Ssenkuba District Kadhi wa Mukono Muslim District. Kulamira okwekwata ku kitabo kya Allah ekitukuvu Al-Quran Al-Karim mu kutambuza emirimu gyaffe gyonna egy'obusiraamu n'egy'eggwanga. Obukulembeze si bwa muntu omuno bitutuuziza n'olwaleero. Obukulembeze bwaffenna, obukulembeze buva mu maka gaffe. Bwe bugootaanira eyo mu maka n'eno bugootaana, buli omu ayagalize munne ate buli omu asonyiwe munne. Okusonyiwagana kubanga ensobi za buntu, ffenna tuba n'ensobi ze tukola, naye ate tekiba kirungi okulaalaasa ensobi za bannaffe. Eziba weeziri tubabuulirira ng'abantu ate ne tubasitiri ne tubabikkirira era nga eddiini bwe tulagira, ate ne tutabalyaza amaanya kugenda nga tubalaalaasa kyolwokubanga baali bakoze kino na kiri. Ate nabo okukkiriza ensobi zaabwe n'okulongoosa obutaziddiramu bwe butonde mu ddiini yaffe y'obusiraamu. Ye District Kadhi yawummula Sheikh Shaziru Mala amusabiddeko eri Allah subhanahu wa ta'ala okumwanguyiza emirimu. Erinnya lyange Nziru Mala Shazili, wabula ensonga enkulu okubeereka nti mbaddewo ng'omujulizi nga Sheikh Abbas Ssenkuba atuula mu ntebe ye. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amuteeremu obwangu. Kibeere ekiraga abantu bonna nti olunaku lw'oyingira mu ntebe yonna n'ogituulamu ebaye olunaku olulala lw'ojjo givaamu.
oteeka okutwala obuvunaanyizibwa oteeketeeke byokola ng'oli mu ntebe yo naye ng'oteekateeka bw'onaabeera olunaku Allah subhanahu wa ta'ala lw'anaaba agikwasizza omuntu omulala. Omubaka wa pulezidenti atwala disitulikiti eno ey'e Mukono asiimye disitulikiti kadhi eyawummula Sheikh Sazil Mala okuwaayo entebe ewatali kusikaŋŋana muguwa. Nze nga RDC wa Mukono nsanyuse nnyo olw'okulaba ekifaananyi kino ekigenda mu byafaayo nga ndabye former kadhi Shazil Mala ng'akwasa muto we entebe ey'obukulembeze nga tewali kulwana. Ekyo ekifaananyi kirungi nnyo mu Busiraamu, eyo gesture nnungi nnyo. Era Sheikh Abbas Ssenkuba tukugamba nti senga onoogenda n'eyo enkola mu maaso n'omanya nti mukulu wo oli Sheikh Sazil Mala yawummula buwummuzi n'adda wabbali. Si buli kye yakola nti kyali kifu, naye olina by'olina omuyigirako, alina by'alina okuwabula mu bukulembeze, era bwe munaatukulembera mwenna Mukono Muslim District ejja genda bulungi mu maaso. Disitulikiti kadhi wano wasinzidde n'ayanjula Sheikh Ibrahim Wakuya nga omumyuka wasooka. yatwala omukisa guno okubalaga deputy waffe gwe twa Majlisi Ulama gwe yasonzeemu olugalo Sheikh Wakuya Ibrahim jangu wano omala okubuulira ku bantu insha Allah. Kirize sijja kwogera bigambo wabula mutusabire Allah atugondeze. Omukolo guno gwetabiddwako abantu bangi okuva mu bitundu ebyenjawulo, bannabyabufuzi omuli Honorable Mutiibwa Harriet ono nga yavuganya ku kya Mukono North, Woman MP Kibaale Nabadduka Aneti, bannaddiini okuva mu nzikiriza ez'enjawulo okuli Bishop Lwandasa Samuel owa Lebanon Cathedral Christian Center e Mukono. Shafik Mayiga yakusakidde eggulire lino ku lwa Rawda Islam Media Uganda.